olwaleero mu ggwanga Uganda ebyobufuzi twakugamba nti weekend obiina ekinyuso ekyenjawulo ekyeyongera mu byobufuzi abali erudde eri mu Moro County abanoonya akalulu nabo gye bali eno ewaffe mu Kampala n'emiriraano ensonga za Dr. KIZZA BESIGYE yali president w'ekibiina kya FDC nazo zikyali nnyo ku mwanjo olunaku lw'eggulo ababaka ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change bamukyaliddeko ewe waka kw'otadde n'abakakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu kwongera okukwasaganya ensonga ye olw'okuba nti amaze wiiki namba ng'ali mu house arrest. Ku nsonga zezimu poliisi yavaayo oba evuddeyo wiiki eno n'ekakasa nga bwetagenda kukkiriza muntu yenna ategeka obaolyawo okwekalakaasa ku nguudo z'ekibuga Kampala oba mu kitundu ekirala kyonna. Byebyo ebyobufuzi olwaleero mu Parliament tusuubidde nti ripooti ku kakiiko akanoonyereza ku ndagaano yakolebwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne kampani eya Uganda Vinci Coffee Company egenda okukola oba okulongoosa emwanyi zaffe nayo esuubirwa kyaddaaki okukubaganyizibwako ebirowoozo. Olunaku lw'eggulo yabaddeko order paper nga tusuubidde nti obaolyawo egenda kukubaganyizibwako ebirowoozo oluvannyuma lw'ebbanga ddene ennaku z'omwezi ali 26 kakiiko ne kalondebwa oba ne kateekebwawo kanoonyereze butya gavumenti bwe yakwata endagaano eri sensitive bwetyo ku kirime kyaffe eky'emwanyi n'ekiwa omuntu omu obaolyawo nga n'endagaano erimu ebirumira. Nkugambye nti olunaku olwaleero tulinze era yamazidde okuteekebwako order paper era bannayuganda bonna gye bali abasinga balindiridde okulaba ababaka baabwe butya bwe yagenda okuteesa ku nsonga y'endagaano eno efuuse kasobeza mu mbeera yennyini. Bye tugenda okubaganyako ebirowoozo negatiddwako nga bulijjo olunaku olwokusatu tubeera ne amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Harold KAIJA nja kusaba akubuuzeeko ate tukwanjulire n'omugenyi waffe omulala ow'enjawulo. Harold KAIJA soko buuze kwala baso. Mikwano gyange bwe tuli mu buwambe njagala okubalamusaako ku makya ga leero. Njagala okulamusa mwenna yonna gye muli. Njagala n'okusaasira waliwo omwana gwenda mawulire wano. Family ya omwana Makere yafuye diabetes. Diabetes afuuse kizibu. Diabetes sukali. Nga akwata kati n'abaana bato. Okujjako mpulidde ne gavumenti ya Buganda erina kyekoze. Mwenna abala TV nga muli basajja bakulu baku myaka n'okudda waggulu. Mugende olwaleero Mengo hospital bakebeza gundi prostate cancer ku bwereere olwaleero enja kulokona ne kulokutano ekite mugamba mbukyaliwa musako zeki sawa mwe balooza twogera nnyo kwe nabyomba zigira so njagala era n'okutumira mikwano gyange ab'oku Dream weekend nkyala Nambiru ne tiimu yo obeerako omanyi oli bwakuwa TV eziwera 8 ng'ataddeko ensonga zo kiba kitegeeza kyabakoze ate kati saazi namwe abali breakfast mwena nja bafasa naye wiiki eno gye tumaze okuva ku Lwokuna yali party president waffe Dr. BESIGYE poliisi yamusalako ng'agezaako okusula eddoboozi okugamba nti ebintu bitulemeredde olwaleero ebbeeyi ya diesel kati esinga eya peteroli ekitabangawo bbeeyi ya diesel esinga eya peteroli bwe nagenza okuwulira mu Parliament abadde baleese akantu badde bakaleese nga bagamba nti bajje VAT omanyi kati nasanze omwana ng'atunda mwogo ng'agamba omugaati gwa Museveni bajje VAT ku mugaati naye waliwo kino ekitawaanya ennyo amafuta ekidukwata ku byonna ekyo tekikola ki tekikola. So Dr. BESIGYE bamukwata ne bamusibira ewuwe andooza okwosa jjolo yasoose okufuna abaasoose nga balooya nejjo n'abaka ba Parliament n'ab'eddembe ly'obuntu ne basobola okugenda okumulabako. Poliisi teyogera nti oba musibe, teyogera kikiriko, teyogera waddiro yagamukwala. So naye kitwagize twagize ba lawyers bagende mu kooti baso kubanga myaka ng'etaano emabega twagenda mu kooti n'asaba okunywera kooti n'esalawo nti amaka ge si kkomera. So babeera bamwagala basabe tumubawe bamutwale mu kkomera etuufu tumanyi nti oba ali luzira oba ali kitalya na yonna yeetaaga. So n'olwekyo nti
bannayuganda mukigende nti embeera gye tulimu yeetaaga okusitokera wamu okwogera nakatonga bula mukulembeze waffe bwazze wano okukuba bule agidde kala wagisibona bonna kwebali ku nsonga yaki ya Mwanyi nti abakulembeze olubeerera obuvunaanyizibwa bwabwe kusalira amagezi bizu bituluma naye kati mutugamba nti tuwulire Kenya bali mu kufaayo tuwulire Tanzania bali mu kufaayo kubanga omusajja wa Ukraine yatugambye nti otamanyiiro lugenda kuggwa akati mutugamba nti ffe tuline biri ku Ukraine ffe nga tutondoka nga ne gavumenti batutegeezezza Bank of Uganda wawulidde nti abantu akadde kamu kokka nedda abantu 1% befuna akadde kamu okudda waggulu ate abasinga obungi bali wansi wa mitwalo 15 so n'olwekyo nti bannayuganda mweta kusukiramu tukwasaganye okulaba nga tusaba abo abakuŋŋaanya omusolo gwaffe abateekateekera bajeti yabwe tulaba teteyina eyina ekibulamu okulaba nti embeera eno ey'abannayuganda etereera so gyali awaka Dokita naawe njagala okusabira kuba amanyi kwoli kati otulaba kuba kati gwe mulimu kati gwakola era kulaba tizi mpaka onakunebuziba kale tuyanze nnyo osanyisa okumulaba neyanza nnyo honorable era bannange nerabidde okwebaza ababaka ba parliament bannange reception gye bampanga mbasaba akalulu kaiyala okyeka abeere b'NRM kabeere ba DP paka KAIJA obeera objective ensonga zeyogerako omanyi wala balowooza nga nze sivuma nga ntyani wano nga kati nga bye ŋŋambye bw'olaga nti olina gw'ovumye bage banne embeera abantu bakola ki manyiga honorable namusanze nenjogera naga nti mwanange soko era kati n'ensonga gyaliko ssebo era ajja kukubulira ssebo ensonga ye Mwanyi mubuulire wano ndi muleekaanyi wa Mwanyi ekikulu nti omuto wange mwana wange mbadde mutegedde twakasinkana just yesterday naye mbadde mumanyi bulungi era nakululu ngenda kumuwa wadde ndi musajja wa naye akalulu nkuwadde soko weyanjira obuze nabena misindwa oyo la Iron Lion of Zion of Africa, the Black people, the original people, and Katonda yatonda omuddugavu okusooka. Yeah, true. N'ateekako gano. Rastafari. Nona abasinga tembakasomesanga. Mwesu asiye Rastafari. Rastafari. Naye anti tulina ba Luciferians. Yes. Omanyabo. Yes. Akajja ku nsi kuno ensi y'abaddugavu ne bagiyingirako ba Luciferians sina kaseera naye nja kunnyonnyola. Tulifuna obudde. Rastafarian yani ate Luciferian yani. Luciferian okuva mu Lucifer. Okay. Asaba sitani. Bible yengini yetugamba. Kakati njagadde. Buza bena misindo. Kisooka begule bebena misindo nga nako bakesha ko. Inobena mumumbo na mwesitana itayo mwanyala mwano manano kokola kimyeneke kwakana na kuambanishe bibarusho bifana biri. Wandugu zangu kule boda kwangu eneo bunge langu lile la Mubulo East. Nataka nisema asante, karibuni kabisa. Mnatutazama vizuri hata kule Kenya, ndugu zangu, watu wa ukoo mnatutazama vizuri. Karibuni tena, tujadiliane tuone. Najua mambo yenye naendelea Kenya, mambo ya siasa, lakini tunawaomba tuende pole pole kwa uzuri na Mungu atulinde wote tukiwa sisi watu weusi. Sebo njagadde ekimu ekineewunyisizza mujja konsansera mu Luganda nga bulijjo siri Muganda naye tuweega bweyisi World Pork Day lwaleero bulijjo Abannayuganda bagamba tuli bubi nnyo naye nga tuli mu kucelebratinga World Pork Day ndi ku TV ya kiroko Leviticus 11 egamba etya yogera ku bisolo by'okulya n'ebyotalya astagfirullah okiraba ne Qur'an entukuvu ekimanyi anti ffe barasta tusoma bitabo byonna tusoma Bible Qur'an na buli kantu konna ate mwami waffe mukama waffe Yesu Qur'an yemwogerako nnyo surati bin Maryam sura ya 10 na ndoza 10 mwendo ba 11
Kurani mwogera ko nnyo n'okusinga Bible okiraba ate Yesu ndowooza emirundi 10 Nabi Isa nga bamwogerako mu Kurani okiraba Nabi Isa so n'olwekyo World Pork Day wano tugamba nti nno tuli bubi nnyo ebintu birinnye ebbeeyi yes tubasaasira bantu baffe naye abaana bano ba intellectuals ba intelligentsia ndabye eyo Kampala yonna batimbye ebipande bya World Pork Day singa bateeseko ne World Insanity Day nalolyo lweruli sirowooza nedda gyeruli nedda omanye wano mu Uganda ba consumer si babireeta ba business people balowooza tufuna tutya ssente kakati kubanga olunaku lwa World Pork Day sirowooza nti batunda ssente zezimwe za bulijjo ojole Valentine's Day wano wamise matimba yasokodde ninga lunaku lwa ddiini lwalibadde lwa mu church ye n'alufuula ki n'aluboostinga olwaleero okwolwa ebimuli tebiba bya sente kugobera muna ebyo tebijja kufulumya sente bwereere wano batunenya nti no ba leaders mufulumya sente biki ebyo byakunoona sente sikulimu ebyo bya Valentine simanyi biki World Pork Day singa bateesewo matooke day kyandibadde kirungi lwakubanga matooke tugalya mu Uganda yonna oba ne bateekawo World Millet Day World Coffee Day that one is okay. 1st October yes that is awasimutewaana nange njibera munyo ate celebrations emyaka kati awasimutewaana omanyi okuva ku oil ensubula ya oil mu nsi yonna ekiddirako Mwanyi ekiddirako number 2 Mwanyi actually bagita black gold black gold okiraba ngafu ebugiso yebugiso abagiso bafuna omanyi Mwanyi kati parchment kile bubwet Bugisu Cooperative Union omutwaro gumu mu 12 omugiso atwarayo kilo 10 n'atambula ne 1.2 n'agendeka kyovora batobikwatako kakati bine bya musenero tujja kubikuba naye lwakubanga nti nno fe aba NRM tulyangana ogwo gwe mutawaana kano ka musinguzi kano honorable musinguzi amusobola honorable yes bano barwanagana byabwe is a colleague honorable oraba bino preside gundi no presidential initiative for science ye barwanyisa on epidemics exactly ye barwanyisa musinguzi yali member okiraba naye kati president Museveni bwe yaronda mu senero ate n'okulaba nti no mpozi lwakubanga mu senero mu Eastern okiraba ekyo mulimu ne byamawanga olowooza tebiberamu ebyo tebiberamu kankubuuze gwe oli musajja oli pasita kakati Musa bw'alonda abantu ababeezi be disciple abasooka omu Aaron teyali muganda we teyali muganda we ne Yesu Kristo waffe abasooka bajoni bani baganda be bw'oba tomanyi ekyo kakati kiriwa kyogamba nti nno si Bayibuli ebyogera okulonda muganda wange nze oli ku nsonga ya kyeŋŋamba kiri nti nno musenero bamukuba lwakubanga mu Eastern ate mukazi waffe anti omanya afumbirwa bugisu ewange okiraba kakati kano honorable musinguzi nakabuziza yesterday neŋŋamba ebweru wano si mu parliament ebweru lwakubanga nti parliament erina tekimalamu kitiibwa colleague honorable okumuyita ka ate nze bwombita gumusira Rasta kibeera kibi obeera ka okusinziirira ne size yo muyite honorable musinguzi kale si mutawaana naye ampite honorable Rasta ali kukuba munne lwakubanga bavudde mabega nga bayombagana ekyokubiri nga yalowooza nti nno ebintu byonna ebiri ku gavumenti eno birina okugenda mu Western Uganda alira yandibadde minisita zitandibadde musomi musenero ekirabo ekyo ogwo gwe mutawaana ssebo tetujja kubaleka yesterday namugambye lwaki tetugenda ku Achieng ne Atwine
ba minister wa webyobulamu ne PS 6 trillion katuntu report eriwa ebuliddewa teriyo ogenze ku 2.6 billion naye noleka 6 trillion ezabulira mu bino bya covid bino ne president wange Museveni n'agamba ebitanda nali ngamba emitwale ena biliwa wadde n'enkumitano tebiwera okiraba ekyo biliwa ebyo byetwagala bahonorable musinguzi batandikira okwo namugambye nagamba mpaku bwino nengamba gwanonyereza ebintu omanyi bwote lwaki tonyereza ekyo ne tutandikira ku Dr. Twine n'abalala bamu bagendera omu bonna okiraba so ebintu by'okulumangananga ensenene mu cupa nfe abaye n'arayimu kyekitumazeemu ekitiibwa tujja kubirekera nti no ba opposition babyogere tulina okubyogerako era fe aba easterner si nti no twalamwa okubeeranga ne ba vice president bokka okuviira ddala wa KAIJA Busoga na Diope bwe yabeera vice president ne tuddako mukyalo no Kazibwe ne tuddako kati Alupo emirembe n'emirembe amina si bwe kityo ate vice omanyi ekigambo vice bwoba kikyusiza mu kyeki ikibi tetugenda yiyo kuba alaba Sol TV program omunye kumacha beto betandise bakulu bano babadde nakadda akokubuuza ku bantu n'okubaako ensonga zaabwe obuuli obuze boogerako n'ekitulese batulaba ku Sol TV ensonga ya lipoota kuva eri akakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku ndagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ne Vinci Coffee Company Limited. Mu ddakiika zino esigaddeyo ab'ekitiibwa abakulu olwaleero ngambye nti lipooti lwesuubirwa okubaganyizibwako ebirowoozo mu paalamenti. Tusuubire ki mu lipooti eno? We tutuukidde wano mwenna ekirungi nti mwena mukimanyi nti His Excellency the President yatuuka n'okuyita bammemba b'akakiiko aka Trade and Industry akakola ku lipooti eno oba oli awayogerezeganye nabo ekintu ekitali nnyo kya bulijjo simanyi oba ekyo mukirabamu ensonga. Tutandike naawe ndowooza Harold Kayija tutandike ne Honorable kuba be bakola ku nsonga Honorable nze naakola analysis ku byana tutandike n'ekyo kyennyini ekya His Excellency the President okutuuka okuyita akakiiko nti asooka ayogerezeganye nabo nga tebanaba kutebolinga lipooti eri Parliament. Wakiraba otya wakifuna oti? Si mutawaana President ye Chief Executive akantu konna akabeera mu ggwanga ye yafunamu embeera okumweyanza oba okumunenya. Okay. Byonna byetukola oba Parliament ekoze eki kati ebintu birinnye ani gye bablaminga ye president. Okiraba? So bw'aba asisinkanyemu n'akakiiko kalinga ffe nze na leading delegation ey'abagisu okusisinkana akakiiko ako era ne tuwaayo endowooza yaffe ku bintu bya Mwanyi. So si kibi executive arm okuba meetinga ekikulu nti nno tukoze tutya ku bintu bye Mwanyi nkugambye ebintu bino taata wange olina okumanya nti nno Mwanyi ya Uganda erimibwa n'abantu bammeka affectinga milioni 12 ku milioni oba namumeka katugamba namunya oba namu 2 oba namu 5 naye milioni 12 zibeera affected. Kankubalire ewa KAIJA Busoga yonna ebugisu n'Esebe yonna Mount Elgon okiraba ekyo oddeko Buganda yonna Bunyoro yonna ogende Rwenzori area yonna ova ogende Paida West Nile okiraba ekyo abo balimi bamwanye kakati bw'oba okigendako olina okujeewo kigenda kompola. Si kibi okuleeta ba investor wano bangi nnyo abazze nga bwe njogedde emirundi emingi bangi nnyo President Museveni nga mukulembeze baleese wano era nga bakoze si kibi bakoze bulungi ne tu boosting economy eno tweyagala kati tweyagalira mu pooko n'ebirala byebwe bityo wandi poko de nebirala lwakubanga economy walimu obutebenkevu obutereevu obuliwo naye kano ka Vinci
tukalebeyemu ebituli bingi bwogenda n'osoma clause 421 baba muwadde mbadde nkanoonya wano ndowooza nja kukafusanga osangamu ebituli binene bitya lwakubanga bo balinga abagamba nti no ono tumuwadde monopoly kitya njagala nkasome naggwe okawulira abatulaba neyanguya mukubanga tubyogedde banga dene monopoly bagyogeddeko era tubyogedde banga dene naye kibeera kirungi tetwandiyagadde tumale obudde bungi nnyo kati tusuubire ki olwaleero nga mugenda kubaganya ebirowoozo nze nga mubaka wa parliament ate nga mubaka w'abagisu ku Mwanyi nze Honorable Nandala n'abalala bonna tetuyinza kukkirizagana n'endagaano eno tekisoboka era yesterday twalinze n'okutuuka saawa emu lwakubanga yabadde ku order alipoti temunaba kusomolayo ku mwanya obaolyawo ebirimu alipota ebimu bye tulabyemu mu baasa bitono nnyo naye twagala ebeera public document tulabe eyogera ki tugiteeseko okiraba ate tukomyawo wokka wadde ne NRM caucus twaliyo nitukyogerako nitubuulira president ebituli bino kino nze omu kwabo abayogera mu caucus ekololo okiwulidde ssebo so n'olwekyo ssebo njagala nkugambe nti nno endagaano eno ebituli byeri mu 4.2 1 3 1 4 n'ebirala biba biwa vinci monopoly biba bimalawo nti no tewali okusubuula Mwanyi Bugisu Cooperative Union oba Banyankole Kwetarana Cooperative Union oba Omoro oba another player tewali. President tuwulira nti yayagala review kyendagano ereme kusazibwamu naye muddemu obetunulwemu etunulwemu ekyetaagisa okutereeza mu bakitereeze era tulowooza nti wewajja okuba contestation nga abamu oba oliawo parliament yandikutulamu abamu nga bagamba nti tukole review abalala bagamba nti tugisazzeemu ddala mukadde wange tusuubire kyawo tulina endagaano nnyingi nnyo eziweereddwa mubayita mutya mu Luganda bamusiga nsimbi nnyingi nnyo wano kyetwagala byenkubuulidde bukuloozi obuleeta monopoly ku mukyalo bwebukyusibwa wano kyagalanyi taliwo siba volcave Great Lakes wili mu Mwanyi Kawakomu n'ebirala webali naye tubeera ku competition awo si kibi tewali mutawaana nze nga musira bweba nti nno ebintu ebisinga biri ebiryaga obukulozi obubadde buleeta monopoly babugyewo asi mutawaana awo si mutawaana sebo nja kusembagana ne president nja kusembagana n'endagaano bwebanga omukyalo ono kati ajja mu competitive world of coffee in Uganda. Awo si mutawaana. That is good. Harold KAIJA ndoza otandikira wenyine. Honorable njagala kumwebaza olw'okubeera ku nsonga y'abantu kwa population gyatuwadde eya million eyo ne statistics yembadde sirina million 12 aba abantu bayitirivu kakati ate oyinza okwesanga ayina endala ya million nga 5 gyatagaseeko bwe batayina mugunde zaabwe naye nga bafuna muki nga baliwo kulwa Mwanyi bwa affectinga omukyalo ono nga bwe nagamba wano tayina byafaayo mu kulima Mwanyi ne mu kuzitonda ekitegeeza ajja kuyigira ku mulimu bano emmwanyi naffe emmwanyi fe abagimanyi tugimanyi tugitegeera era nkyando kati kino kimuli ki ekiddako ye omubuuza n'ojja n'omulaga ebyenjawulo omukweno process eno eriwo enkula ayinza obutakwawulira nti akati wano eri bwete baano eri bwete so kati eyo monopoly eri mu ndagaano eyo bamuleete ng'omuntu gwe bawadde olukusa okujja okusuubula ki naye bino ebyokumuwa ettaka ng'abantu libawadde eryokumuwa amasannyalaze
kubanga monopoly si kigambo amasenze bagamuwa ku sente ntono yes monopoly si kigambo monopoly kifaananyi omugole omulabo oti ate bamuyita olifusi mugole enyambala gyayambalaga ono mugole n'omulala ono mugole ng'ayambadde kadaali agize bw'ati ne bw'aba olitasobola kwogera akimanya oyo gwe bayisaawo mugole so nti component zonna ezifuula monopoly baazimuwa naye amugamba yajja okusooka okujjako emmwanyi gyayagala ya high class yajja bamuwadde ettaka bamuwadde abakozi itawenga musoro ogwa buli kala izo tax holidays kuba ezo nazo zikuyamba nti kati gwe bajja muterawo embeera nga italina kukola loosi bana abala loosi nazo bo babeera bazikola bazibala bamuleete kubanga olwaleero emmwanyi yasembye nga tuleta rekodi miliyoni 7.6 mwezi za dola kiba kitegeeza nti tugimanyi ebyo baagala omuwa babiteekaawo Bugisi Cooperative kyagalanyi n'abalala babivuganyeko by the way ne FDC fetulowooza eyo processing plant ku zino government z'owulira sente yeewola lwaki yeewola sente government ku lwayo neekola processing plant neekwata zino company zino ennene eziri mu mwanyi Bugisi Cooperative kyagalanyi n'abalala ne bajja ne bagulamu shares ne baguzamu shares government ekitaddewo era mukadde wange ekifuuka kya Uganda kati nga bana Uganda bakola ki okuwa muto wange information Tanzania bwete Kenya bwete really yo bayira wana gunne ne Ethiopia kati kiri mukola ebawa actually yo Russia ebawa kakati nga Ethiopia okula kulanya company zabwe zikola enguudo yajja ne gatwagala kukola nguudo bani abayina companies empandisi tufirete construction kyekizo bale mesoko olugudo gundi mukama wange great fund bwe tujirina kino kifanga katika tusoke tubaweeko advance mugule ebyuma mukole ki mukole kada bagenda okumaliza kado lwaleero abazimba enguudo za Ethiopia baki bana Ethiopia naye akati forward bwe wabawo kintu ekinene noyita muzungu ayade luno notwetya n'omuzungu gwe tulabira ddala nga n'emmwanyi tagimanyi tagitegeera ate nga twakavane mu association y'emmwanyi lwaki baleese omuntu mwene emmwanyi eno gye tugamba mbu embi naga nti oyo yembi ebalemeredde okutunda jazza okutunda mugende kale katumuyambe naye akati esinga obulungi gyasooka okujjako n'omugamba nti omugambye tawa musolo n'omugamba omuwadde ettaka omwadda musayaze ga sente ntono omukoledde enguudo kweganga ye buli kimu kimukoze eki n'omugamba nti n'emisolo egirijja mu maaso singa bakuleeta nkuyinza omukolako obubi alipooti amangu kakati ye oba omugambye adduke ne Honorable Rasta owa Bugisi Cooperative naye nga adduka ng'oli ali mu maaso ng'ate alina ku pikipiki neyakalo bagamba mudduke ye oli ali ku bigere so twagala okugamba omukulu kuba mpulidde mbu ye agikola ki agyagala oba agifiirako mbu ekigambo kyakozesa bakiyise ki review ekigambo oluusi ekigambo review wano mu Uganda baatugambako vaati ng'ajja ne batugamba ekigambo ki review vaati n'akola ki so nti bamanyi okuba balowooza nti bannayuganda bakyamukamuko ku kintu overtime ne bakivaako endagaano eno basooke bagiteeke ki ebbali bayite abali mu mwanyi nti vinci byatuwa mu bisobola bano bayinza okujja ne boogera mu Museveni nagamba kiki kino nendowooza amaloboozi bagafuna ddala osanga tannagakola ki akatugambe agamba review osanga tannagakola ki tannagafuna abayite abagambe nti kyetwagala singa ggwe kikyotuwa bayinza omunyonyola kye bayinza okukola mu gundi nagamba kikino agenda okulanga emmwanyi evudde ku eno nga bilioni 5 ziyingidde mu Uganda ate nga zonna ziyingiridde ddala wano kubanga nga buli azikwata kali wano Harold Kaija towagira ntegeka ey'okukola ennongoosereza mu kati ankubule waliwo NGOs non-government organizations non-profit making organizations teziwa musolo naye abakozi bazo bawaki bawa musolo naye enjawulo eri ku tax holiday naye enjawulo
n'abakozi be neza NSSF tebajja kula tebajja kusasula pay pay as you earn ono wa kikaaki nga bose neza aboluyola bateeka mu nsawo ate kibayita omugwira kibategeeza mbwakola sente ze nga azitwala emirimu atuwemeka 246 ebintu bino twabitegedde nnyo ono akubulire Bugisu cooperative bakozesa abantu bameka 15 the whole region be by direct ate be by direct takubulidde balimi takubulira abalimi kali yakubidde abakozi baabwe byomanyi basasula wali ku factory kakati bwe banyi n'abantu 15 abantu 1,500 union wali ku factory ya Bugisu nakuletera kono kawa employing abakozi 1,500 kakati njagala kuyigiriza mwe ajja wano musigansi agenda ku employing agenda gaba emirimu 246 netajogedde no ayinza okuba nga gyagenda okuleta yabeera Bugisu cooperative union esasula misolo gyonna tewali taxi kyova olaba tulina okukubuuza ggwe ogambye musika investor si bwe kityo kaakati nyinza okulaga wano ettaka lyebamwa 2018 najjayo okugenda okufunirako yalisinge afune ku sente otyo okyogedde bulungi lwakubanga nti nze oluganda lunsumbuwamu naye kakati oyo abeera investor oba ffe abali kumuinvestingamu emisolo gyonna tewali ettaka lyendu tumuwadde atutte afunireko sente ne sente taze nazo tazirina kakati ani investor ffe bannayuganda nedda kwegamba alinga ffe binyinza okufuna omuwalawo ng'omugagga kakati naye nga ogenda kuyita banno ba MPs ba minisita ba president notunulya KAIJA noga ne KAIJA ono bw'anaaba ajja ewaffe nga we mutulya tanswaze n'osooka n'okwatayo miliyoni bibiri n'omuwa nompa nengula ente nengula kino nenzia ne ttiimu nonjazika n'abagenyi abamperekera nza kufuna n'ofuna emikono gyo ba MP nogamba mbadde mbasaba waki mbeere mu saidi y'ono omuvubuka wange kati abantu bada honorable yaleese omuko naye nga yataddemu ki kakati yenze omuko oyo bino byonna kuba kadde katutwaliriza mulinga abatakanyiza honorable agamba nti weewaawo singa bakolamu babaako obuwayiro obumu bwe bakola ki bwe bajjamu ng'obuwa monopoly investor tusobola okugenderawo KAIJA agamba nti endagaano erimu ebirumira bingi yandibadde esooka nezibwa ki ebbali ne ba opening up mugamba yeze njagala baggulewo katugende mu nabano bajje bakole kuside ya politics katugende mu politics ekisooka president Museveni okuleeta ba investor nze ye nange tuli wamu lwakubanga sintino lwakubanga ndi wa NRM naye okukuza eggwanga bwe litambula okiwulidde era ne ba Chinese bakoze bwe batyo kyova olaba kati China eri namba 2 kakati olaba Uganda mu East Africa Museveni yaleese economy ye Mwanyi obulimi bwe Mwanyi leke ebirime ebirala naye Mwanyi okubeera number 1 tuli number 1 kati mu Africa yonna tuyise ku Ethiopia tuyise ku Ivory Coast ku exporting Ethiopia yinza okuba producing Mwanyi nyingi naye kati Uganda ye number 1 mu Africa mwonna ate mu nsi mwonna andi kyeri lwaki oli exporter nti bocho ebayigiriza abantu kanoza bano najirima nganagikola ki okay tunywa naye Uganda bagende buwindi banywa nnyo amajani okusinga Mwanyi Ethiopia efulumya Mwanyi ate nenywa 55% Mwanyi zaabwe bazinywerawo Ethiopia okiraba naye ate awo tujisiriza tulina okusiima NRM government byekoze twali namba mmeka twali tu exporting ansa mmeka emyaka egiyisa 2 emabega eyo naye okuyitira mu programu zinga bonna bagagawale plan for modernization naye ebyo byonna ebyo nanga mubikoze NRM yelese ebyo tetwagala tuonoone
ekyo kikulu kyovola bafabala tulemerako omuntu ayinza okugamba nti no mwami Rasta kati ne mutowe KAIJA bafuuse ba opposition ku kantu kanokokka olaba ng'endagaano egenda kwonoona progress n'emyaka Mwanyi kati sekta ye Mwanyi bwedde emabega kijja kutwala emyaka okuyita 2 okuyita mu 2. Okay, kankubuze ekibuzo kino honorable kuba tuwumbaomba. Yes. Politics ne byonna ebitambudde mabega wa endagaano eno we twagitegeerera n'okutuuka olwaleero ababaka ba parliament muyitiddwa ba NRM ekololo mu kokasi NRM kokasi akakiiko katereddwawo president ayise abatula akakiiko basooke beegeyemu byonna ebyo nga bibaddewo olaba nga kino kigenda kugwerawa ku mulundi kubanga lindako ne president kye yali ayagala oba oliawo tekyakoleddwa ku mulundi guno babano bagenze bagirese kuki ku floor ya parliament olwaleero ejja ku floor nga tekozeddwamu review oba oliawo nga president babadde akola ki babadde ayagala kifulumire mu ripooti osuubira ki kati ffe tusuubira abalimi b'emmwanyi tebakosebwa kyokka miliyoni 12 n'omusobyo tetwagala bakosebwe ekyokubiri tetwagala okutta economy ya Uganda okuyitira mu mmwanyi ekyo kyekikulu ekyokusatu tetwagala bayita batya revolution mu Luganda ebimu binsumbuwa kijire ku mmwanyi nga bwe ekyali 1903 okutuuka 33 mu bakoloni nga bwe ekyali mmwanyi eyinza okuvaako obutabanguko mukadde wange olutabanguko okujja ogenda ku balimi abo aike musaazizi 1908 revolution y'abalimi yatandikira ku ki si bya mmwanyi lwaki wano bagiyita kibooko lwaki wano ye Buganda bakiyita kibooko lwaki kigambo kya Luswahili bali bakubwa okulima mmwanyi kibooko okiraba so kyaviirako ki okuva 1908 53 n'ezi cooperative n'ezijja lwakubanga nti no farmers riots zatandikira Buganda nezikwata ensi yonna. Parliament eri dominated by NRM. Erimu bana NRM banji. Muki? Nawe parliament. Nawe nga mwoli aba NRM parliament. Rasta man. Osuubira ki olwaleero mu parliament nga mukadde wange president ayina byayagala namwe mwiriko kati oboli aba balonzi mu bya nkugambye si kibi president okuteeka ye ndowooza ye oba okuwabulwa singa bayisa akakiiko awabulwe nga bwe yatuyite kororo twayogera ku bintu bisatu insecurity natu briefinga eyekaramoji okiraba natu briefinga ku bintu bya beyi era nagamba agenda kunoonyereza nnyo akizuulire omutawaana azuule omutawaana arabe tufuna ddagala ki ekyokusatu kyali kya mmwanyi ababaka mmeka nze kwabo abasooka ye Rastaman nengamba your excellency kino kintu kyo naye omwana bwoba omufunye mu lubuto ng'omukazi n'omukitula emyezi 9 ate tomutta ng'ozaala okiwulidde ssebo bwamugamba fenna okujjako omu atali mamwanyi aviira eteeso yekka bw'ati omubaka omu yekka sijja kumwogera wala amannya yekka naye baamuvuma olwavaawo nze nalaba mu picture ya president ndowooza yali nga tategedde endagaano nga bweri naye bwe twakootinga ne tugamba akawaayiro kano wano nagamba okay bwekibeera bwe kityo tuyinza okubireviewinga nebitandikiraawo kaakati muzeeyi Museveni ndowooza naye akirabye oba bano ababuuzizza abantu bagambye batya naye endagaano eriwa era twamuwabula ne tugamba ono Enrica Pineti ya signinga nga mujulizi singa ate nga company eri registered wano mu Uganda niba nanyi nti bategerekeka yes aba director olabawo embeera nti endagaano egenda kusazibwamu mbuuza gona bwesazibwamu sirina mutawaana bwesazibwamu ate awo kirungi yawo kirungi
naye singa president aba yekwatiridde ne tujjamu ebintu bya monopoly nakyo tochina ko sirina muzibu Harold Kaija umba mu dakika 3 zokka ne yazanyo honorable ekintu osuubira kyo olwaleero ng'endagaano mu parliament okubaganyizwa kero ekisooka nabadde parliament jo nga bakabayitirivu naye nga bonna ekibaleese Mwanyi twatudde okuteeka tezaale na nsonga za budget bagezo budget ensooka erinde muku tusooke tukwate ku Mwanyi era nabalabye nga bavudde nga disappointed ng'amaanyi gabawedde ng'Emwanyi tebagiteesezaako era obula premier yakolako Mwanyi nga kyo kyalira nga Mwanyi kyekikola ki kyekiriko okujjawo mu bitundu ndowooza abalima Mwanyi bataategeera bali tebategeera abaagala Mwanyi kyetuliko so n'olwekyo nti Peneti ekizibu kya Peneti ate ekira kisinga eddala obukulu Peneti talina byafaayo birungi ku linnya lye buli kintu kyakwatako bakiramu yo kujja mu ssente alinga ye n'oba ng'olina embuzi naye nga lulwewaka abaana bakola ki bavaamu Peneti eddwaliro ly'abaana Entebbe mulimu gwali gutya eddwaliro ly'erubowa nabana abayisa ssente batakkiriza nakulabayo ekyadi aliko ekibaluwa bakuntumye yonna buli gyayita Peneti alina tracker kubanga tosobola kuleeta kuba kibayita investor omuleeta nga wano ng'aleese bukugu yes ng'aleese ssente mbuuziza kati ebyo ebintu osuubira ki ababaka batuula leero nedda bababaka bwe bagenda nga bagambye kulonda bagenda kugoba buki bagenda kugoba vinci bagenda kugoba bendagaano ababaka bana adadala abali mulimu ndaga nti bajagala tuddeyo kule for the ground tugende tukirabye ndi government dake yagala tufune processing ki plant kuba abano ate abali ku level yaguleyo kule mu Mwanyi bagamba milioni nekirane zibatuga Peneti yabalimba tezikola kyuma ekyo ekyuma ekiri milioni nga 2 mwana kayashikeza nebi balotakola ki tabirina alabika akozesa linnya lyaffe lya Mwanyi lya ddwaliro kufuninako ki ssente wano waliwo abafunye abagezigeza abalungi nti bw'oba oyagala genda mu African buli bange eriko ekigambo development bweba ewa ssente zaayo ewa ku kintu nga kiyamba abantu so project proposal gyolina okuwaayo yes akati gwegamba tugenda kuzimba ddwaliro nga bakuula gwe gositeeka mu birala kyovula eddwaliro wa tolikola ki tolidaba kakati baagalayo ekinaana kakati gamba mbogera kugira Mwanyi ome Mwanyi ekwesewa abantu milioni 12 nja kuba mbakoze eki mbayambye nnyo ng'afuna ssente neyo factory togenda gikola ki togenda kugira kati tusibule badde nsaba abantu bonna abali emabega w'ekintu kino obubaka kyenjagala okubasaba Mwanyi Museveni n'abakuwa amagezi endagaano eno tugiteeke ki ebbali kwasa ekirime kino eky'Emwanyi noonyayo ekirime ekiri ani popular kati nga cotton yakola ki yafa onoonya Peneti omuteeke mukono naye ye Mwanyi girekere abantu ebyola Peneti byoga ebiri mu proposal ye obituwe abantu bano babiteeke basobola okukola factory bajja gikola nabo basalira sente z'amasanyalaze obakolera enguudo ojja kula sente Emwanyi z'okuleeta mukama Katonda abakuume honorable kamera yeyo njagala nnyo okwebaza muto wange era akalulu nkuwadde bw'oba ompaddeyo onguze nkula kati ng'abantu era mukuze mu ngeri okuba nga mpagira ensonga eriddi abantu baffe abeebugisu njagala nnyo okwebaza NRM ekoze bingi ne Mwanyi okubeera Uganda okubeera number 1 eyite ku Kenya eyite ku Ethiopia eyite ku Ivory Coast bambi NRM President Museveni okoze kinene ndowooza point yaffe ey'omwenda okoze naye tetutta kati endagaano eno aba Italian bali ba mafia batubbye wano mu Africa tetujja kuddamu mu bubbi obwo mwebali nnyo kale Alex TV program omonyo ku macha bwetu bwetambudde tulinde era birinde wano ku Soul TV mawulire ne program za fendala olwaleero abaka bajja kutuula bakubaganya ebirowoozo kwa reporter y'akakiiko era tujja kuba tubikuwa butereevu mu mbeera eyo agange nze tusima Apollo tubadde ku nsonga y'Emwanyi era yeeyo tulidda tubyogereko nebaza abagenyi bange n'abadde production musibe bulungi mweraba
Thank you.